gwe twogera naye saawa zino okedde ku makya olowooza weesasanyiza mu ssente mekolo nawe annange siddankawo n'entula n'enzibalaye naye nnyingi kubanga nkwasaganya ebintu bingi simayina gye ziva simayina gye bwe zigenda but mba kimanyi ero nnaku eruzibira nja kuddamu nfune endala yes naye sente nyingi era nga omanyi nti omuntu nga gwe wekwasaganya ate olina ne music buli wofuluma kaŋambe kengamba no like ng'omuntu I have to take care of myself which is like singa ndi ndi mufumbo nti n'omuntu nti ajja kukulekereza akameeza era kyengamba nti womanyi nti no kasente gogenda okakwasaganya ki ate olwoba n'ovunaanyizibwa obalanga big sister nze ndi big sister ate obange abantu nolidde nti ajja kukubira akasimu oba maybe every Sunday nolekawo kasente ka wiiki so kugamba wesanga nga neza sente nyingi zisobola kudda nakubala kuba oli mu mutwe ng'otandise okubala njagala kukwata akakoze eyo okukwatayirako naawe studio ayina ebintu bingi byagala kukwatayirako naawe tumanya wanaaba wakadde nja kuddira naye nga sepa tukyali ku mulambo kotiwuli Spice Dada wandisebo akalamu otaddewo ku space space nene nnyo kati awo nteredde mwene mmanya wakoma okay tugenda kutandika n'akantu oddamu answer ye oba nedda kale ssebo oli mwetegefu essebo Spice Dada yazaalibwa 1996 nedda omwaka nituguleka 1995 omwaka anti era 23 20 awo awo tuveewo kira kimanyi nyonyola banga ebugambi ngambe ye obani oyogera ekituufu abeerawo okuwaayiriza osobola ogamba nti kino kati nga bwekitereezezza nakati tugende generation eno tetulimba myaka kati gwadde ozuzuza buto abatagudde nnyo Spice Dada yatandika okuwulikika breakthrough yagikola mwaka gwa 2014 yesebo onsanuula abasinga bwe bantegeerera naye natandika myaka 2 emabega naye 2014 serious business exactly Dr. Fizo yasooka okukwasaganyamu mu kyoba mu ngeri ya management not really naye yakola akayimba ke mwategeere nnyo by then ze yali manager not really yali mukwano gwange era producer w'akayimba ako ne connections yanyambako ezimu zaasobola naye teyali nti manager wange okay ambo management ugitwala nga ki yali management yange once bwe twakolako ng'emyezi nga 7 ne mmala ne mukita yes sebo wagendako e Makerere n'osoma industrial art yes n'omala n'obireka ne mmaliriza ne nfuna ne degree yange ne bantikira era akafaananyi nakalaba St. Peter's Senior Secondary School wakolerayo senior 6 senior 4 nasomerayo senior 1 paka senior 3 bakwogerako ng'omuntu yali yeekalakaasa ennyo ewa nga tokkiriziganya n'abantu ebimu bye baalinga boogera ewa ku Kibuli Demonstration School actually nasomera ku Valerian Primary School kitegeeza oyo muntu mulala gwe boogerako yasomera ekibuli si yeggwe olabye katulaba bwe tutereezezza ebintu kati tetujja kulemerayo nnyo tukomewo mu music engeri gyatambula Spice Dada ennaku zino simanyi bwe nnyinza kukwogerako kubanga gwe mpulira n'ayimba ne gwe ndaba mu vidiyo wanjawulo njagala tutunulire ku music gw'okubye nga tomusirisa ng'akakalaamu bw'abadde akugamba abayimbi abamu bavayo ne bagamba nti waliwo ennyonooneka industry gyeyonoonyeseemu mu ngeri y'okuba nti abayimbi bata ennyimba kumpi buli saa oba twogere buli mwezi oba buli lunaku oyinza kukyogerako otya kubanga abalala bagamba nti nti oluyimba omwaka nga gumu abalala nti oluyimba ne lumalako emyezi 3 Spice Dada kyatakola ennyimba ataziwa budde buli awo lwaki sitaalo y'okuta ennyimba eri bwetyo gy'oli
nze kyemmanyi kiva ku strategy gwe gy'oyagala kuba tosobola kukola nga mulala bwakola so oba gwe okedde noga nze njagala kino njagala kutala luyimba buli mwezi oba buli wiiki ng'okisobola okimaintaininga it's very okay. Ogamba bali baavu kye tuba tutwala. Not really. Nze kyembadde kyova nti nkugambye nti eba strategy gwe kyoyagala then eri agamba nze ntalumu mu mwaka. Okay. Then waliwo n'ekiriwo nti kati trend yakyuka eya music. Era bw'onoota olumu mu mwaka nga bala bakuyitako. Kati n'olwekyo gwe tojja kukikkiriza ekyo. Yes, music oba nga wajja kuyimba olina kukola ekyetaagisa. Trend bw'ekyuka nga naawe okyuka nayo. If you don't change change will change you. Spice twaga tutule ku kolabo z'okoze. Okoze kolabo nno nyingi. Era zisinga obungi zikoledde. Naye okugeza nga kolabo ki n'eriwa. Tumenyereyo kolabo nga wakiri nga bbiri z'olaba ng'ogamba zonna zaali nnungi zaatambula naye zino zankolera bulungi. Amazima gennyini ndowooza nina omukisa mu kolabo era abamu eyo gye mpita bampita kolabo queen. Olw'ensonga nti buli kolabo gye nkoze ezeekola okuvira ddala ku luyimba lwa Koona ne Palaso, Kabimbi ne Tipsizi, nawo ne Daddy Andre, Best Friend ne Saha, Katetu ne Wizo, Kameza, Fefe Busi, and so many others. Oluyimba lutakoze. Zonna zikoledde bulungi. Zonna zinkoledde bulungi. Apo gye waluma ne King Saha mu video nga yayogeza abantu ebigambo ku social media. Gwe ekifaananyi wakirabako naawe? Hii video nze nalimu. Walumawa ye n'alumawa? Nalumako Apo. Ninjimuwa ne naalumako. Obutali musango. Which is not bad kuba ye yali script. Olina obuntu bwe weekola mu video social media n'ebulaba mu ngeri ndala kikuyisa kitya? Ffenna entegeera ya njawulo. Buli omu alina engeri gy'alabamu ekintu. Gwe kyoyita pek kajja kiyita kiss. Because tukulidde mu society za njawulo. Exposure za njawulo. N'entegeera ya njawulo. N'entegeera ya njawulo. Endaba y'ekintu. Bw'oyogedde ku peke ne kiss n'enjukira bwe walikoko ku Kivulu omuwagizi n'alinnya ku stage era kyali ku social media. Oba ani yasooka? Gwe wasooka oba ye yasooka? A pek? Pek. Yeah, me I always hug my fans. Mbawa pek if I want to. It's okay. That's kiraga love. Nga nze bwe nkikola ate omuntu atajja kukikola bw'atyo naye nze bwe nkyagala. Hugging my fan is okay. Olaba abantu bagenda okukeeranga mu Kivulu babeera awo kumpimpi ng'asubira kapeekeko. Tuyambe kakalamu tomuwa. Era concert eddako ku mulyango omutwalo gwasasula afunirako peeki buli omu. Awo bagenda kukeera ku makya. Social media ki ataaki gye wali ofunyeeko n'olaba ng'ekuyisizza bubi ng'oyagala nakaaba ng'oyagala naku at least kwesonyiwa social media? Mazima buli lunaku tubiyitamu n'olaba komenti y'omuntu n'obula okweziika. Di era baali bapostinze eki? Nkugambye everyday bulamu bwaffe terikoma oli awo n'olaba ka komenti omwana n'akola posti abamu befuula ffe bagulawo fake account n'ateekayo ekintu n'agamba waliwo gye nalaba yali agamba I want to have sex. Who is ready? Fake account. Naye bannaye ng'alina following nene naye nga bwe kyapostinga alaga nze akola kinza akiteekayo. So byonna tubiraba everyday. Naye time ya 32 eyo n'eya wiigi yali too much for me. N'owulira nga kikota buseeko. Yes. Nakwera ebyampa ekyokuyiga. Ntya kuba nkimanyi nti anything can happen anytime. Nze nzijukirako nakukwatibwako ekisa nga boogera ku aganaga wakati waawo ne nga kisoboka kitya. Ate ekyo kyo tebiyinza kunnuma kuba biri mu faani mungi nabiraba nga nze nga nseka na busesi. Naye omwana lwaki tewamukkiriza oyo? Kangira teyali aŋŋambye era ye naye yali anoonya just relevance or something like that. Kuba namusanganga ne mubuuza
nenga talina kyayogera nemusekera namusekerezi nengenda nazambamu yadde ekigambo so just byamunyumiranga bunyumizi naye nga ye talina kyayogera olaba bwe twefiiriza bannange okay Spice Diana twogereko ku luno oluyimba lupya oba ennyimba empya nnyingi z'okubye kubanga ayagala n'atwalako lwatuteera bulala n'atwala lwayagala so njagala ntunulire ku luyimba luno lwoyita bagikoona bagikoona oluyimba bwe waluta tayito yatutiisa abamu ne tulowooza oba ogoyinze vairo titwayiza kumanya naye oluvannyuma ntuwulira nti yali ndongo tayito z'ennyimba zo zino bw'oba oziwandiika ng'ogenda ziyimba osinziira ku ki okusookera ddala ku audience ate nze sitera nnyo okubeera serious mu buli kimu kyenkola just vibe bwejja ng'okola ate obulamu obutwala nnyo serious biba bibowa so nze njagala nnyo ebintu ebirimu vibe binyumira nnyo kozi nange kyemmanyi ne bafaani bange babinyumirwa ekikwanguyira kugula nnyimba oba kuzeewandiikira byombi nsobola n'oddugula nenziramu nendweditinga ne writer nentusaamu mu kaseera kano ani akumanaginga manager Roger wamma zabafana go wamuzize mabega nedda ssebo saaliwo mu biseera ebyo najja byaggwadda nali sinazaalibwa musajja watwali ebyakaaba go watwala manager we nali sinazaalibwa era nasanga byaggwadda bwe baakusangaawo nga naawe byemabega tobijjukira nga sirimanyi nga n'abalala bangi otutuuka ku nze naye ali atya amanyi ebya management is one person gwe manyi ali very hard working baŋambwa akwambaza n'engatto yes bwe kiba kyetaagisa nabya mu bwangu abikola amangu awo makeup nedda live band ne cd kyekisinga okunyumira essaawa eno band ennyumira band ekunyumira because mu kusooka nali situdde but after experience band is so fun and flexible lwaki wanyingira mu lutalo lwa Cindy ne Shiba wakati awo n'oleetawo kokuli n'oleeta oluyimba lubayita birungo abawagizi balowooza nti wateekawo oluyimba wakati awo olage saidi kyesiyinza kumanya oba kyali kituufu okuva gy'oli well sayingira mu lutalo lwonna kubanga tezinkwatako lwana lutalo lutali lwange it was just a redeem era redeem eba track omuyimbi jjawa abayimbi banna abalala nge muyimbirako bye mwagala ate sinze nzeke yakola redeem Tete Bush has done it Rachel Ray has done it on the same track naye kati bwe tuba tutaddewo ekivvulu gw'olagawa bonna ngendayo kuba bonna bakabi bonna mbeetaaga bonna bayimbi bannange ate bakyala era ddala wagenda ku university teri kutomeza owulire obasede ge mazima oba nti nkugambye sina lutalo lwe nayingiramu naye nga naawe biwulire eyo of course bitebibula nogala naawe kokikubemu bagamba olina ebirungo of course kati weba riddimu ng'omuntu agambye kozi nze Cindy yennyini eyaŋŋamba sina akayimba kano it's a rhythm osobola okubaako ky'oyimbira mu track eyo nandibadde ŋŋaana baabalala no ne balowooza obyeyingizaamu abantu baboogera ebigambo nga bwe ngambye nti buli omu wadde embolowooza kyayagala newabirawo era amazima twagala tumalirize interview eno ebyokubuuza bingi naye engeri akadde gye tulina akatonotono kakalamu njagala mukudize akayimba ebirungo ke tugenda opremiaringa ddo olinayo n'oluyimba olulala baluyita jangondabe vidiyo yaba nungi nagirabye ng'oyinza okulowooza fe abagiraba fe bw'oyita akayimba katabu actually kabaddewo is now 2 months naye yonna gyendaga baaba kabasuula eddalu buli omu ayagala omulaba era ne vidiyo era ogigira ogajondabe oba wali oyitaani nkugambye omwaka wako ne gwayita naawe era wako ne gwayita ffekka bimbira n'abalala takala kati mbadde mpeesa
Spice Dano natulondereyo ko ku muvubuka gwe tuyinza omusibira naye mu kisenge n'agamba waakiri olunaku naye lutakya. Kubanga abaana badde bajjanga bulijjo nga bamwesibako. Bakkiriziganya okumusibira mu kisenge nabo ne babaako ne kye bakola naye kati wali gwoyinza okusiba naye mu kisenge nogaa mukama singa engooyi waakiri wano etonya ate enkuba etonya nga y'amayinja tolina kudda wabweru mu bayimbi. Mubayimbi kwamba ngamba gwali wano naawe oli muvubuka ate oli waka kusosola kwa kikaaso kikaza obukaka bweru buli omu amanyereko ye zanyala tuddeku naye omuyimbi ase bankolera bonna waawe nyabo abayimbi tebali wasa balina abantu baabwe buli omu agasiwasa muyimbi n'omuyimbi omusajja agasiwasa muyimbi osanga balina ensonga zaabwe buli omu abalina ensonga tegeza netosakumbira muyimbi badongo banna bakyali bange mbagalira okay twogera ku project tupe wano bannange twogera ku project empya tuzimalirize tumute basically njangu ndabe lwembalanga oluyimba lwange lwempushinga right now kuba birungo just yali rhythm kukakasa kubalaga nti versatility kyekyo tuyimba danso tuyimba R&B tuyimba reggae afrobeat byonna naye nga birungo nga mbanyonyodde weyava kalika kwezi voice ke wateekamu otandika birungo gyenjagala ajesonyiwe Spice Dana tugenda kusaba ekintu kimu nti olulala interview ndowooza tujja kugikolera eno Amina nja kuba nange neesiimye okujjakaawo kyekijja okuba ekyenjawulo ennyo kubanga waliwo wano abazze ne bakebera mu simu zange nga balowooza oli wano olimba ngoba bagobe kale Spice Dana soko mpekoko ku kapera ka Njangu Ndabe then onkubire birungo olwonombe nga nsobola okuba nga nkuta Let me be your favorite place to go. Gemiri mujikunyize ekiro. Tweyise mu ng'abato. Tuzanye kwinsone netball. Baby Njangu Ndabe. Baby Njangu Ndabe. Wano Njangu Ndabe. I'll let you touch my body. Dimwe ebirungo lungo. Omesemva. Njagala omanye kino kigambe mikwano gyo ndimu ekirisa munda n'akawawa bwe banyumire